era natuuka ne mugamba nti maama kati kirabika emirimu gyonna gyonna emirala wagivaako kuno ne kufuuka full time job nga gwe mulimu gwe. Era ebbanga lino lyonna sisuubira nti waliwo ekirala kyabadde akola okujjako okulabirira mutabani we omwana we Honorable Segirinya. So tukwebaza nnyo maama olw'ekyo, kubanga era ndowooza owadde ekifaananyi eri bamaama abalala mu ggwanga lino okulaba butya bwe balina okukola obuvunaanyizibwa obwo. Naye abamu oba oliawo tebasobola kikola, naye weebale nnyo maama. Ensonga eyokubiri yakwebaza abasawo abakoze omulimu gwonna nga bagezaako okutaasa obulamu bwa muganda waffe, abasawo wano mu Uganda, abasawo e Nairobi, abasawo Netherlands n'awalala wonna Honorable Segirinya gy'abadde ajanjabirwa. Ensonga eyokusatu ezange zirinya zokka kubanga obudde bugenze. Ensonga eyokusatu ey'okwebaza muganda waffe Honorable Segirinya kati gwe tuwerekera olunaku olwaleero gwe tukungubagira. Ekisooka, Honorable Segirinya ebbanga lyonna abadde corrupt free nga tosobola wulira nti yabbye ssente z'abantu. Tulina abakulembeze bangi mu ggwanga lino abatasobola kuyimirira ne bagamba nti tebalina bbala lya corruption, naye ndowooza Honorable Segirinya up to today teri asobola kumwogerako ng'omuntu eyakozesa ofiisi ye kubba ssente z'Abannayuganda. N'olwekyo ekyo kikulu nnyo, twebaza Honorable Segirinya. Mukimanyi bulungi nnyo tetulina abakulembeze bangi nnyo mu ggwanga abali bwe batyo, so tumwebaza olw'ekyo. Ensonga eyokubiri kumwebaza nga chairman Nyanzi bwagambye, Honorable Segirinya si ye muntu abadde alina obuyigirize obungi ennyo, naye ate nga conviction gy'alina nene nnyo. Era njagala kusaasira nnyo pulezidenti waffe, kubanga oba oliawo oluusi oyinza okusuubira nti oba oliawo abantu abasomye nnyo be bagenda okubeera ne conviction eyo abagenda okuyimirira nnyo ku nsonga. Naye Honorable Segirinya mu mbeera ze ez'obuntu, mu kubeera very informal, ate obadde olaba nga afaayo nnyo kulwanirira eggwanga lyaffe. Era nga tatandise kati, badde nawe obutambi bwe okuviira ddala bwe yali kansala n'ebirala bwe bityo. Ekyo nno nakyo kitulage, omusajja omu yagamba nti it does not matter how much you live, how long you live, but how much you live. Honorable Segirinya afiiridde ku myaka mitono nnyo, myaka 37 gyokka. Naye laba ensi yonna eganalize mu kifo kino. Eggwanga lyonna olunaku lwaleero liri mu kiyongobero. Lwani? So ku myaka gye emito asobodde okukola bingi nnyo. Eggwanga lyonna n'amawanga gonna ne gamanya nti mu Uganda waliyo omusajja gwe bayita Muhammad Segirinya. Kitegeeza kyekyo nti abakulembeze abali wano ne bw'obeera kansala osobola okukola impact, kubanga Honorable Segirinya impact ye yagitandika ng'akyali kansala. Mbadde nawo obutambi bwe nga yeetisse TV agenda kwekalakaasa abantu ng'asindika ebintu byagenda okutwalira abalwadde emulago n'awalala n'ebirala bwe bityo. Era Honorable Segirinya bwe yafuuka omubaka, kye yasookerako yagamba kangende ntandike eddwaliro e Kawempe, n'agamba kangende ngule ambulance era mugirabe nga weri wano, n'agamba kangende nkole ebintu eby'enjawulo olw'abantu baffe. N'olwekyo Honorable Segirinya abadde omuntu w'enjawulo nnyo. Ekisemberayo ddala Nubian yakyogeddeko, Regime ya Museveni yesse Comrade Muhammad Segirinya. Era bannamateeka babyogeddeko byonna, kubanga bwe baba bagamba nti ono Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana batta abantu, lwaki obujulizi obwo up to now tebuvangayo? N'osiba abantu n'obatwala mu kkomera n'obakijjanya n'obakola ebikolobero byonna nga teri bujulizi n'obumu bwoleese obubaluma. Nagendangayo okubalaba emirundi mingi nnyo, era ndowooza one time Honorable Sewanyana alibabuulira olugero olwo, kubanga waliwo abantu abamu be baali banokolayo
abamu munnange nno ng'abakulembeze ku sayidi eno gye tuliko oba abaali beeyita abakulembeze ku sayidi gye tuliko ng'engeri gye beeyisa ku sayidi yaabwe nabo tebaalitegeera bulungi nnyo. Agenda akatuwa Honorable Ssewanyana naye baabyogerangako nnyo. N'olwekyo bonna abantu abaali mu lukwe olw'okulaba nga Honorable Segirinya atuuka ku kino kyatuuseko olunaku lwa leero, tumanyi inshallah Katonda ajja basasula. Ebigambo byange bigenda kukomaawo. Honorable Segirinya tujja kukumisinga nnyo, tujja kukusibwa muganda waffe, era ffe tujja kugenda mu maaso n'olutalo lw'obaddeko olw'okulaba nga Uganda enunulwa ebeera free. N'ebigambo ebyo munzikirize bite abadde amukulembera mu Parliament ku ludda lwaffe ow'ekitiibwa Honorable Joel Ssenyonyi